Nani olowooza mukulu? Wa myaka emikoyo. Yangambye ba 18. Nedda. Kikazi kikadde ekyo naawe okiraba. Si mu 18. Bannange. Chuke mabega tulabe. Kaya tazifunga togisibi. Teruntuuka. Kaya totegedde terukutuuka kati obadde oyambala bwaki. ALMAGIC production. Lwasa. Musajja takwata simu ono. Message taziddamu. Essimu tazikwata. Olwagadde olwo. Ye auntie. Naye nze sirwagadde ndaba lukutte nnyo wano mu mabeere. Luwanvu bulungi naye wano. Naye wano ndaba lukutte kwegamba wenna. Auntie luli okay. Luli okay. Nze sirwagadde ndaba lonna lukutte mu mabeere. Ebbere lyonna liwula kufulumayo. Ndaba eri waggulu kati otulaga obule. Genda lujjemu jamu. Genda oyambala eri sikaati. Yagundi. Yabadde kiragala ekyo kijja kukola. Ano auntie lubadde okay. Naye nze ndaba wenna ekifuba. Ekifuba kino. Singa abadde addamu message ne mmanya wentandikira. Message taddamu buli kimu kiganye. Kyokka ate wasibe simanye empuku zaabwe biki. Baninyeyo. Baninyeyo mbuzeeko. Naye bannange. Bandaba batya nga mpalampa eyo bannange. Banandirinyeeko nembuuza. Ndaba wano weewaggala. Yesu okoleki. Lwaki sikubira kino ekisajja kye Mugisha arrogant Mugisha oba na saving enamba yakyo arrogant Mugisha. Okay. Nkubire ku kino ekisajja kye kyo kyemanyi tekiyinza lemererwa. Olina ekizibu. Ewani. Olina ekizibu. Ewani. Nze abakozesa nabavaako dda. Anti bwaba tayagala ng'agenda. Nze simunoonya bwana obuto obutalina egyo mibiri egyo. Oyo bw'olaba yajja nkaabirira. Kyusaamu. Kozesa bwana buto obutalina bubina. Kyonna kirina ebigulu biri bwe biti. Ekifuba kiri bwe kiti. Malaako. Ne bw'onaamuwa ebiwanvu. Ajja kubisala. Ewani. Lindako mulinda. Awe tujja okwawukanira. Nze awe tujja okwawukanira. Abo nabavaako dda abo. Arrogant Mugisha. Ekisajja kye kino tekijja lemererwa kino. Ate abantu ekirimbe kibannange omanyi nakyo kyogera nnyo. Obuzibu kyogera nnyo. Naate sirina kyakukolayo option gye nnina. Hello. Bannange kye ekiriwo Arrogant Mugisha omubwati. Weyagala. Ono shifaawo. Shifaawo. Ate kiki? Mwanyi bako sente zange zonna. Okyali ku ebyo. Zonna gwe ng'oli ne bawo Lwasa. Ku ebyo Arrogant Mugisha. Soko owulirize. Soko ompulirize. No, soko ompulirize. Gwe soko owulirize mpaali. Mwantama ne bawo mwantama. Soko mpeyo eddakiika. Yewe nange. Nakajidde olusinawo tonnayogera ku mwami Lwasa. Tonnamukubira kasimu. Sinnamulaba nako kiki. Gwe Rachel. Nawe yangu waffe tunabeera wano nga tulinze gwe. Oyambalamu bwambazi kagoye kamu naye tulinga abalinze daki. Abalinda ki? Anti luno lulinga maternity. Ojja kusibako guli omusipi oguli ku kiri ekiteteeyi ky'ennaku. Kuba kirina akasipi osobola okukaleeta n'okateekamu. Omusipi gwaki? Amala. Omalirawo. Ndaba olwo nalwo lukunyumidde. Amalirawo awo toteekako omusipi. Ate kwaba oboyo olaba luno bw'aba ayoza engeri gyeyi omanyi okweyira amazzi olwo lukuyamba. Tosibaako omusipi. Olulungi. Bw'anaasibako omusipi
ate agenda kunama bwe tokiraba geno yambale ne musikati ayambale mu sikaati yetulabe yambala ne musikati nyina ddiiru ate gwe yantuma si gwe yaŋŋamba nkufunireyo ekikazi ekisobola okukola ku bintu by'amaanyi wangamba nkufunireyo ku bakazi bali abakola ebintu by'amaanyi ate ng'omumanyi nze hopshifa obwo buba busonga butono obuntu ng'obwo mbumala ayi gwe biki byoliko naye ng'oliwa aloga nti mugisha oliwa ngoye zokka z'oliko n'okutwa gwe sokoleka kiri kitu n'okutwala e Bulaaya oli asalawo obusazi naga nsi ki gy'oyagala oliwa nze ndi wano ku mpuku yammwe nedda tewali nsobi gyengera yes kubanga bwe wantuma nenkikolako dakiika mmeka okitegeera kubanga olaba aba abaana bakusoma ajja ng'amanyi kyayagala n'akaaba nze oyo yajja akaaba senga wamulaba n'omuleeta n'akwegayire ne kasita amalawo weeks ezo ng'akulaga enjala kati wuuyo kati omuntu akola atya nze sinza kukkiriza kunjogera wange omanyi obuzibu bw'abaana abato okutuma omulaga ate kino ate naye nolowooza ono mukulu wa myaka emikulu yaŋŋambye ba 18 nedda kikazi kikadde ekyo naawe okiraba si 18 bannange kyuka emabega tulabe kati ate zipu nga togisibye teruntuuka kati ate otegedde terukutuuka kati obadde oyambala bwaki dakiika mmeka kati kino kyekintaasa kubanga omuntu bw'aba takwata ssimu kati nze shifa waabwe mba ngenda kukola ntya kati nyina kufunza ki kijja muntu osaako bulungi nnyo kati kalindoona ntuukeko wangambye enyambala sikaati nebulawo kuba kino ekyana kyaba kitya naye nze gwe lwaki togenda kundeekaanya ekkuba olimanya eryakuleeta kigobe ayambale kyeyasookeddemu yambala ekyo ekiteeteeyi kyewasookeddemu ojja okuta amabaafu gali ogamaliza olina ekizibu kakiteebereza nga mwana muto okusinga naye era ogwo omubiri gususse gwa muntu mukulu kaninde kino kyemanyi kijja kujja naye kikulu kyogera nnyo naye omwami takirengera ekyo takirengera omwami mwami Lwasa omwami wange awo naawe ezo sitekesizaayo ate kyana naawe kisusse mwami Lwasa nedda okakasa ate tomussa nnyo levo Kusente eza boda ate boda mmeka ovuddewa kale kamuwe luba 10 lumala naye ng'ategedde gwaleese omugagga wa kuno takutegedde ninye arrogant mukisha mbadde manyi tomunnyonnyodde kale wangi oli otya gyendi leeta sente kinkiriwa mwami Lwasa okakasa tasobola naawe tuyinza mussa leva ate kutuuka kale munnange kale tubiveeko ebyo nebya mwami Lwasa kale akasa kati otwala mmeka ogenda nyana bizi muwazo nate ayina wadde n'olumu ebyo ebyoyo lwekyo gwenga gumu kitundu buli kimu naye kino tekiri kuziri kati balamu zibadde nnya ziri nnyo eza lwekyo yanguwaga amabaafu okuba ejuyisi mukansiko mutakaho omubyondo hansi omwitaka lyenyine ekisumuluzo kiruwa munsawo sokolinde nakiraze ebifaananyi ojjukidde no zadindako ojjukira buli bu video bwetwekwata ku tiktok ojjukidde ne buserafi bonna bwe bwetwekuba gwe kyoba omanyi omukazi yakyamuse wamugabe nyina ekiswahili ebyo matisanga ekiswahili kyenyine ekirejuru
Rick Ross omugambe arrogant mugisha Rick Ross international ayagala time mukwana onyo juice w'abakozi aho yamukuba namuyigiriza baba bayonjo baba bayonjo zembera n'omuntu omuchafu nze sinywa juice w'abakozi obeera neera n'emmere yagifumu anti ogambe kuba juice omaze okugira amabafu ye anti kuba juice oyo naye kati gwe tolaba ngaawo olwekyo jangu ate bw'aba ayagala essanyu byonna ebyo ndirina first class nenga oli bulungi sokolekema okutera pressure whatever you come ebyo byannyini byayagala ebyo wamufunye dda oyo mumaze kyawedde dda arabuka atya muwanvu mumpi ansingako k'obuwanvu ansingako obweru ansingako kabina akanene naye kati gwe tolaba ngaawo onyumye ye anti nyumye nyumye naye tosobola nakugambako thank you mwakulirawo thank you bamala kujjukiza madena kikola genda okuba juice in summary akusinga obulungi ne sente byonna in summary nze ate kati nze nga bayita balungi kwoli ngondeeta lete simu za arrogant mugisha zino nenga kyekiriwo Lwasa ali atya tahu motoka Lwasa yingira motoka soko yingira motoka soko je twogere wano arrogant mugisha yingira soko twogere Lwasa ali taliiwo waawo wasibe emessage taziddamu takwata simu zange okuva lwe nakoma omulaba bwe namala okubeerako naye bwe tuti teddamu kwata simu zange nkuba wa butunda bokka kati bulijjo okuba ki tugatta genda era ogatte naye owange sofa ezenjalezo zezikubira juice kasita akola kyenjagala zisijja kuleekana n'abantu bonna owaaye nedda kyusa nedda sijja kuleekana na mwana mwami Lwasa byabikiriza ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail